Ibrahim Lubega Tusuubira bangi gwe badde bamanyi nga Isma Olaxess ate nga yeeyita Jajja Iculi ekire kikeeseza olwaleero ono atemuddwa mu bukambwe abatamanya ngamba bw'abadde atuuka ewuwe ekyanja wano mu Kampala. Isma Olaxess abadde amanyiddwa ng'omuntu abadde akozesa omutimbagano okwogera ku ebyo ebitatambula bulungi ssaako n'okuwalabula abantu batakkaanya nabo mu ngeri ez'enjawulo. We are going to resist. Ennaku z'omwezi nga 28 omwezi oguwedde, Jajja Iculi yayogerako ne Betty Kakulu omusunsuzi wano ku NTV era n'amutegeeza nga bw'awanise enkozesa y'omutimbagano mu ggwanga era nga bangi babadde bamugoberera byayogera. Ate ne maani nkola program bazita kive Bulaaya. Banne Bulaaya bonna gye bakola ki gye bawulira. Basically n'engenda okulaba abantu ab'amaanyi be natya nnyo bankubira ne bagamba ye wa number 1. Mu mboozi eno Tusuubira yategeeza nga bw'amanyi obulungi obuzibu obuyinza okuva mu bigambo byayogera. Kubanga bambuuza Isma, do you speak every day? I'm like, yeah. Nenga in any case, oyina otegeera nti nange mmanyi nti too much of anything is bad. Naye gwe weewuunye nti nze njogera bulogiga buli lunaku ate n'olaba vidiyo za ababadde bamanyi obulungi Tusuubira bagamba nti abadde omuntu akola ekintu n'omutima gwe gwonna kasita asalawo okukikola. Abadde talina middle ground, abadde extreme nga muzibu ate n'abeera extreme nga mukkakkamu oba nga musanyufu. Era ojjala nti buli kyabadde akola abadde akikola extremely. Nga waba ayogera ebintu tafaayo babikunyiiza oba tebikunyiiza nga ye ayogera byasanze. So abantu abatalina bugumiikiriza y'omuntu gwe badde asobola okukubwa empi buli lunaku. Kati Isma kyanneewuunyisa yajja n'aŋŋamba kaye nina ekintu kye nejjusa vidiyo gye nakola eyo eggulu nga tuli mu kampeyini yagamba abantu to shoot them. Naŋŋamba njejjusa era najejjusa. Kati ekigambo kwejjusa kitegeeza yali abadde awo ne yeenenya. Yadde nga waliwo enjogera egamba nti ebigambo tebitta, bano balowooza nti ebigambo Tusuubira by'abadde ayogera byandiba nga byamuzaalidde akabasa. Naye mu byonna wadde anyiizizza abantu oba tanyiizizza abantu tewali muntu alina kuttibwa olw'ebigambo ebimuvaamu. Kubanga abantu abamu boogera ebintu ebyo olw'ebintu bye bakozesa mu mutwe gwabwe. Abamu baagala kufuna likes. Ffenna tulina ebintu bye tukola naye waliwo vidiyo gy'olaba. N'otyamu. Isma abadde nga olunaku lukedde n'akola vidiyo. Naawe ng'obeerawo n'otyamu. Kyokka eri abakozesa omutimbagano okutuusa obubaka eri abalala, Tusuubira abadde awanise nnyo omutindo era nga bangi baliko bye bamwogeddeko. Kuba Isma y'abadde ku top, y'abadde kabaka waffe ffenna abali ku internet. Undoubtedly on any given day. Isma abadde akola show ye ku Facebook ye buli kumakya saawa oba ng'emu ninga abantu kwe balina mu research abadde reflectings. Isma controversy. Isma omanyi abadde good competitor wange era abadde anzijako nnyo amasannyalaze ng'oluusi wenjogera ekintu kimuwa vibe ekyokwogera. Bano bagamba nti okuttibwa kwa Isma kugenda kutiisa abantu bangi naddala ab'oku mutimbagano ababadde boogera ennyo. So kati be kimutuukako obeera musiru bw'otatyamu bw'otayiga. Of course professionalism yo bagenda gitugamba ino sigalawo biki tugumiikiriziganye. Yes, Isma asobola okuba nga alina kyayogedde ne kinyiiza omuntu naye kaakati gwe baatumye oba yamuse basobola okuba tebakubuulyangayo nti no waliyo geyeena n'eggulu. Walayo osobola obutawangaala nga Isma naye kubamu akafaananyi kyali gwe nga weesimbye mu maaso ga Mukama. Isma bwe yakyalako ku pulogulaamu ya Mwasuze Mutya yalaga nti alumizibwa nnyo kubanga tasobodde kuzaala ku mwana. waliwo entuukaawo ne mpulira ng'eddiini yantama. Nengamba naye Katonda ddala nakola ki? Ne ntunuulira abantu ku street nga balina abaana bali mu mbeera mbi ninamu kasente. Kale kinkyankalanyiza ddala. Ono waafiiridde nga yakulira ekibiina ekigatta abakozesa omutimbagano okufulumya obubaka okuli ba blogger ne ba vlogger nga bano balowooza nti okuvaawo kwe kwa kukinafuya. Jumakiriya NTV ku ssaawa emu.